kati osekamu kyomu owaayi ebintu ne Bible kigwa bisomesa n'ogamba tetusanyukirenga birungi byerere nnyo n'obusosoze bw'amadiini mu kwagala otulaga nti ebbanga lyonna ADF ekigambo ekyo tekigenda kusiimuukawo. Mbuuza bwe balitandika okunoonya bonna abajjira mu ggolirawo kubanga nammwe mwawamba buwambi nabo bateekeko butemu obwo. Bonna babadde ate baki babadde ba boyizi be abadde batta abantu weesanga gy'oli. Gy'oli abalamu yatugamba ebigambo bino nti whoever wants to test my veto powers as a president please try it you will see. Kyenjagala okubuuza Sheikh Kirevu yabadde ageza ku veto powers za president kyali eyo kyajayisa ebijanjala empiso bonna abali mu kakiiko ka parliament you'll be questioned. Time is coming. Olwaliro Sam Kuteesa ayinza okweyobola nga ye Sam Kuteesa omukyayina baddiiruza aba Museveni mu kwagala okwewa ebintu by'eggwanga Uganda kubanga luli kibadde mu manda Sam Kuteesa. Tutuka tutya okwewola ekisaawe ekimu kye tulina kibe nga kigenda mbu kiriko omukono gw'abakyayina oba ddiiru. Okay, all right, a very good afternoon. Good night, good morning. But Nanga, I speak all this because I know all our viewers are from different continents, not different planets. No different continent, not planet. Naye mwebale nnyo mwebale kutwagala. Kwe tuli kumpeo the Flashlight Channel Uganda on our program Issues at Hand. Mu nsi yaffe okutwaliza awamu wano ewaka we tuli. Embeera eri mu ggwanga bwetyo bweri. Naye Omukama tumwebaza obulamu bwatuwadde okubanga tuli balamu. Ffe baani abakyasse essaawa zino, now that who are we who are still breathing. A lot of people have passed away, bombs and other things. But God has still given us another chance to be living and surviving in this nation of ours. So we say thank you, Lord, for the love of life you've given us. We tuli wamu n'omutabani w'olutabaalo lawyer Honorable Sulaiman Jakana. Tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo. Omusajja omu yakiyita oba His Excellency, naye His Excellency Bob Wine the Gladiator gamba kikuba Robert Daba style tukikuba wano ne wano. Lwaki kuba nti ensonga nnyingi ezibadde zitengana mu ggwanga omuli okulaba bomu ze mwawulirako ezaaliwo ekisaawe ky'ennyonyi okuba nti tekikyali kyaffe nawamu omukyala president Janet Kataya okuyita ba MPs bagende eri bamusange eri Kololo other than in her office ne twebuuza bino biki ate ng'embeera twagirabako eri wa Mugabe nga mukyala president nga yogera bino ng'akola bino so embeera nefuuka enzibu ennyo n'ekikulu kyabyo nkiraga kutunako nakukwala gwa kwebuuza nti is Buganda Land Board was it constituted mu mateeka eri Emmengo kuba embeera etabuse. President Museveni ajogerako birala n'owekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda naye abyogerako bulala naye ebintu ebimu ebya Buganda mbigenda mpola kuba sibimanyi nnyo naye ate waliwo abinsinzaako kyova olaba nti n'obudde obusinga kamera nzibutunuzaamu atuwulire biki ebiri mu Buganda Land Board wano mu ggwanga abantu bali ku bunkenke tuddawa tuvaawa buza kwatawa honaleo banna Flashlight Channel wamundi banna Uganda bannange nate atera omusanyusa okuddamu okwosiganya obwanga nammwe matches teziba nsonga ze zimu nga ziwamu difference naye ate tekigenda kukyusa ate oyo ajja mu maaso gammwe ebbanga lyonna ndisigala nga mutaani w'olutabaalo n'okubategeeza nti ebigambo byange si bye bisembayo wabula buli omu alina ebigambo bye balina obbissaawo ate era sinze mugezi asembayo abagezi bayitirivu ate ne mucyo simanyanga nti ndi mugezi. Oli mugezi ze nkugamba nabwo kityo njagala okubategeeza nga Sulaiman Jakana nadduli nti nzija mu maaso gammwe wano kuwa birowoozo nampulira ku lw'eggwanga n'abantu abalituddemu so si mu kwagala kw'okunoonya obuganzi n'obutaala oba okwessaako nti gundi amanyi bundi tujja mu myoleso gya kukola bibuuzo bya kusinga tujja mu kuwa kwa birowoozo kuzimba ggwanga lyaffe kuva ku step A kudda ku step B
ekitayinza kuba kya muntu omu wabula ffenna nga tugataganyizza ebirowoozo. Nabwe kityo gwe gy'oli muna people power, muna jema, muna FDC, muna NRM, ebibiina ebyo si mawanga wabula bubudami obuteekeddwa mu birowoozo nga tuwagala biguza ate ffe abasembayo wansi. Nabwe kityo ebirowoozo byaffe tuba tubitunudde mukakasa nti abasembayo wansi enkola gye baagala yeeriwa. Ntuuka ku nsonga ebagamba nti ndi muna federal system akkiriza mu nkola ya unity in diversity, buli ggwanga weliri okuba nti lyefuga n'okwetegeera kwalyo, nga tugoberedde ekintu ekitugamba nti individual merit osobola ki awatali mawanga awatali ddiini yadde omukwano wabula okuzimba ku ggwanga lyaffe okusobola okuseseetuka. Nja kubagaliza emembe gya Katonda emirungi lubeera n'okubategeeza nti sigenda kukoowa kuba mu maaso gammwe ku lw'eggwanga lyange n'abantu wabula so si ku lw'okundaba oba bampaane oba olutatadde n'abajega mbatumidde. Olinayo n'abajega kale n'olw'ensonga eyo wetugenda okutandika ku our serious major point olunaku olwaleero. Mukolonalebo twebuuza nga gwe omusajja omuganda omukuukuuti original kaawo kadda omusajja ow'empeewo wekiro kiri Buganda eyina ebitongole byayo nganze byempulira ate byemmanyi, naye ate bwempula ensangi zino ebigambo ebiyitingana okuva eri bantu abakulu mubaka kuba Buganda ne mugwanga okutwaliza wamu nze nennyamira ng'omuntu. Kikulu kya byonna kyenjega kwebuuza, Buganda Land Board eriwo mu mateeka oba teriwo mu mateeka? Ng'omutuuze w'eggwanga Buganda ate era muzzukulu wa Kijja asinze bubiro kyaggwe akkiriza mu nkola ya federal system n'enkola ey'Obwakabaka ezza enfuga ey'obuwangwa mu kwetegera mu sifeyazi zaffe mu bika 56 bye tulina. Njagala otegeeza mpuliriza bifo nga sinnayanukula osooka otegeere Buganda Land Board kye ki? Nange we neebuulizaawo. Buganda Land Board ejjalwa incidents zino ze njagala nkuteerewo otegeere nti oluvannyuma lw'okukola endagaano y'Olu1894 ne tutuuka ne mu ndagaano y'Olwenda eyagabana obuyinza, ennyingo ye15 y'enkulu mu kutunuulira butya ettaka bwe litambula mu jurisdiction y'Obwakabaka Buganda. Nabwe kityo twatambula emyaka okuva mu mwaka 1900 olwereere mpaka 1961 nga tuyingira mu bwetwaze bwaffe obugatte Buyungu Uganda obutaali bwetwaze bwa ggwanga Buganda kubanga Buganda etenoonya bwetwaze yali eyazise buyinza obwagiddizibwa October 8, 1962. Onfuna bulungi? Naye omuzungu bwatwegattirako twalina ettaka mu nnyingo 15 ettaka eryaffe lyali lyakubibwa mu bika ne ligabanyizibwa mu bitiibwa ne ligabanyizibwa mu bakopi ne ligabanyizibwa eri ekigambo Buganda as a jurisdiction. Ennyingo 15 etaputa buli kika kya ttaka kye tulina ate bodda mu constitution ke katundu ak'ebibiri mu 37 337 if I'm not mistaken, ne act ya 227 eyogera ku kyettaka neekuba ebika by'ettaka bye tulina wano. Naye nkuzizaayo kemabega nti omuzungu wajjira twalina ettaka nga tulimanyidde mu mboozi ez'okunyuma nti ab'empeewo babawa bubiro kyaggwe bw'otuna omutala gwa bunga gwonna ogwo gwali mutala gwa bakika kya mpeewo nti ye ab'enkima baweebwa egundi bazzukulu ba Mugema ate bwe tugenda mu baamukalo abo banjovu baweebwa mu kituuti gundi, bwe tugenda mu bazzukulu ba Kayira Gaajula abo babogo batuula gindi, bwe tugenda mu kika ky'aba bonna nga bwe tuli mu Bwakabaka twagabana naye ate ne tusigazaawo ettaka ery'ekikopi erireeta Kabaka ddi lwafuuka omukopi ng'aguze ku ttaka eryo. Kaakati okuva mu mwaka gw'1913 batusindikira gwe bayita Guzman ajje wano akuba ettaka kubanga mukyali yasooka Allen yafa nga tannaba kumaliriza mulimu ogwo teyasobola gukwa kuba yajja no mwaka olwenda olwereere nga mupangisiza bamwe 7.5 ejja pawunda akuba ettaka lya jurisdiction y'Obwakabaka bw'e Buganda n'atamala mulimu ne baweereza Guzman mu mwaka 1913 ajja akuba ettaka lino lyonna alimaleyo mu spheres mwe tuli. Nkuzaayo nti otegeere kino ettaka bwe lyali teryali na biwandiiko lyali manyikiddwa myoyo na myoyo formally informaly nga mwe tuli tunyumya mboozi era nga tumanyi n'obutuulo bwaffe era omuzungu tatugabira nko ku ttaka.
wazira mu kuva mu mwaka 1913 mpaka 1936 bakuba ettaka eryo mu bwakabaka bw'e Buganda lyonna ne lidda mu kituyita ebiwandiiko kwe kutandika kituyita title oba land titles 1928 byonna ebyo bitwayitamu byamala okuba nti byagonjola ensobi zonna n'okutuuka mu 1936 byonna byali bimaze okuggwa ng'ettaka lyonna likubiddwa nga liteerekeddwa mu biwandiiko kye tuyita blue page etudde Entebbe mu ggwanga Buganda. Kaakati bwe tumala okukuba ettaka eryo omuzungu yali asuibula 1961 lwe baasinikana eno Governor Coots eyaderekeza Ssaabasajja Kabaka otuteeka eri mu kigambo Uganda ekitaali kituufu ekyatuleeterwa nga tuzibiddwa Kawero. Naye bo October 8 omuzungu yakwata ennyingo ye namba 15 oba ennyingo 15 mu ndagaano y'olwenda yonna yagisitula bukolokolo n'agiddiza Obwakabaka nga bwe yali emukwasiza mu kukuumibwa. Ekyali kyuseemu kyali kimu, yali amaze okuteekawo kye tuyita titles ezoogera ku bwannannyini bw'amataka mu different sphere customary, mailo, leasehold. Bye bika by'ettaka bimeka? Bisatu. Tetulinayo kye tuyita freehold mu Buganda, tekiriiyo. Kaakati ebika by'ettaka eryo lyali maze okuba nti bigabanyizibwa n'amataka gonna agali ku magombo ne gaba nga gategerekeddwa. Ebiwandiiko ebitaaliwo kyakakibwa okutegeeza Ssaabasajja Kabaka bateekewo ekitongole kigenda okukuuma ebiwandiiko ebyo kubanga wali twali tubikuumira mu bika ne administration y'Obwakabaka. Kwe kuteekawo mu mwaka 1964 kye tuyita Buganda Land Board. Yali ennyonnyola biwandiiko kubikuuma, kubeera custodian abakulu eri ettaka ly'Obwakabaka mu bika ebisatu. Ontegeera bulungi? Kaakati Buganda Land Board okutondebwa kwayo eyo erimu kalicha terimu administrative mu kwagala tutunuulira kye tuyita business. Buganda Land Board eyetwala obuyinza bwa custodianship obukulu mu kulabirira, okukuuma, okugjawo kw'entalo n'okuba kw'amataka n'okumanya jurisdiction y'ebika by'ettaka bye tulina byagabanyizibwa bitya bwe buvunaanyizibwa bwa Buganda Land Board obwagiteesaawo. Kaakati bwe bukeera enkya His Excellency President n'avaayo mu kamwa ke n'agamba nti Buganda Land Board teriiwo mu mateeka, sigimanyi. Ye buli kimayagala akimanyi. Wuliriza nga tonnaba kupakuka. Ate mpakuse. Bw'aba agambye nti tagimanyi, nkijja kunze gwali yantegeere ebitundu 10 ku buli 10 mutuufu okuba nti tamanyi Buganda Land Board. Lwaki? Bwe baali bassaawo Buganda Land Board 1964 yakamishoningibwa buli kiwandiiko kyonna eky'Obwakabaka ettaka lyakyo lyagenda awo. 1967 Obote dismantling Obuganda n'atutegeeza nti bwe yagala kwogera ku jurisdiction ya Buganda yonna bwe yali yenkana gye buva gye bwenkana kuva Mengo oba kuva ku posta mpaka Kyegegwa emailo weekoma Buganda weewo 120 n'oga nti okuva ku posta mpaka Kafu 140 n'oga nti nvudde e Kampala ku posta mpaka Jjinja mailo 40 ne areas ezisigalidde. Ye yatugamba bwe oyagala okujoogerako osigadde kwogera ku bifo bimeka? Bisatu. Yogera ku East Mengo, West Mengo ne Mubende. Bye bifo bisatu ebyo byali bitegeeza Buganda. N'agamba nti ettaka lyonna libadde erya Crown Land lifumaze okufuuka lituta public what? Public land. Awo atuwambire otussa mu central government. Nabwo kityo Bwakabaka bwali bumaze okudismantolingibwa. Matches waliwo Buganda Land Board naye ebintu ebyo baali bamaze okubinyaga nga bitadde mu kye tuyita republicanism, kye tuyita central government. Naye ntegeeza abatuuliza n'abo bali eyo mu butali bujagalavu na kupakuka kwa birowoozo. Bwe twayingira 1996 DP okumala kuba kwa kalulu bano kyabawa entonokeze yali esembayo so si mu butandike wabula ebikolwa okuva mu mwaka 1962 ku gavumenti ezajja zifuga 1998 kyabawa entabiro eyingira ensiko. Naye kyensinga okwetaagamu kyekiriwa biography tumwogedde ebbanga ddene yennyinga yajja n'ennamba 7 egamba redressing all the errors committed by the past regimes. Bwe tumala okukomawo nga tumaze okuwangula olutalo lwa 1996 kyali kyatteeka n'ennyingo gye twali nayo kubanga bw'osoma mu 25 constitution eyafuluma yali eraga etya nti obuyinza bukyusiziddwa okuweebwa personality katubukwasa bibiina. Onfuna dokita? Yes, ebibiina baba babikwasa obuyinza NRM kibadde kya Kalwe for ever since okuddamu otuno okuva ku mwaka 1962 up to date we tuli buli nsobye yasoba
bo okugitereeza. Nzijja ku kye tuyita Buganda Land Board lwaki teri mu mateeka. Bwe bazza Kabaka 93 baamutikkira era akatundu ke246 kaali kata mu constitution nti obwakabaka buteereddwa oba enkola eya monarchism eteereddwa cultural institutions ziri deemed ziteereddwa, wabula zigiddwako obuyinza butateekawo nkiiko za kulonda government, tezigiddwako enkiiko ez'okussaawo obuyinza bukola parliament oba judiciary, ne bugibwako obuyinza obusolooza emisolo. And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federo, I don't know what. We said no. Yes, you can come back as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. Onfuna bulungi, Dokita? Yes, sir. We twatuuka weewaliwa. Bwe baatuta 1993 okuzza kwa Ssaabasajja Kabaka ku Namulondo, ebintu byonna abaaliwo abayivu abeegatta ne Ssaabasajja Kabaka ate baamukyamya obwongo ne bamulimbalimba, ne tuba nga olwaliro buli ekikolebwa Emmengo kiri into shadow, tekiri mu mateeka. Totunuulira Buganda Land Board yokka obutaba mu mateeka. Ono kyategeeza mu kituufu newankubadde engalo ye gyeri mu kusabotaaginga Buganda ne we tuli, naye ate mu kusembayo abajega abakulu ate be batudde Emmengo. Wuliriza bwoti lwaki olukiiko lw'e Buganda tebangako ordinance ya Ssaabasajja Kabaka Keerankya n'asiima olukiiko lw'abantu abaka 83. Eyo endagaano y'Okumi-55 yali esoma ekintu kirala nnyo n'okujja kwa Katikkiro tegubanko omukono gwa Kabaka kulonda. Kaakati byonna ebikolebwa bikolebwa mu shadow nga mmwe mwawamba Obuganda oba eggwanga eryali eryawamu abatudde Emmengo. Olukiiko nalwo teruli mu mateeka. Pulezidenti bw'agamba nti Buganda Land Board teri mu mateeka, si ye yokka, kubanga olukiiko lwennyini oluyimirizawo Buganda teruli mu mateeka. Baminisita abali Emmengo bonna bali ku shadow government, tebannayimirizawo gavumenti eyeetongoledde kubanga eva mu bantu gavumenti ya Buganda. Bakopi ffe tulonda nti memba wa palamenti waffe tulina amasaza 10 agasigale 18. Buli ssaza lyonna gye litudde liteekwa okuba mu constituency areas eziba 3 ekiri mu ndagaano y'Okumi-55. Baba balina kukola ki? Kwe kulonda bamemba ba palamenti nga bwe tulonda abagenda mu central government, ne tulonda ne bamemba ba palamenti abayingira mu Bulange kye tuyita Emmengo, balyoke basinzire ku abo Kabaka bamuwa obuyinza ne bamuweza amannya 15, ku mannya 15 n'asindika amannya 5 mu lukiiko lw'Emmengo. Amannya ago olukiiko lyoke tulondeko who is to be the Katikkiro. Teba ordinance ya Ssaabasajja Kabaka kulonda Katikkiro. Obuganda ye kennyini naye yabulya n'abuutikirira awo, ye yabulondera. Eyo shadow government okyali ku Buganda Land Board yokka. Baministers balonda Kabaka nabo bali mu mpewo bakibogwe kubanga baministers bamuwa 5, abaministers 13 bali bava mu lukiiko lwa Emmengo nga luteekwa kulondebwa nga bavudde bamemba ba parliament abazze n'akalulu. Olwaliro baministers, bamemba ba parliament n'aba b'amasaza bonna omukono gw'ogwo gwa Ssaabasajja Kabaka. Ekikyamu ekitateekeddwa kuba mu mateeka. Buganda Land Board okuyimirawo kwayo ekuuma nnono, naye olwaliro eriko ekigambo nti limited by guarantee mu mateeka eba business. Oba onfuna bulungi? Yes, ate custodianship ekuwa etya okuba nti ekintu kirimu shares. Kyafuuka ddi ettaka eri customer okuba ya share. Kyakyuka ddi ettaka ery'Obwakabaka okubeera mu shares. Private mailo ebeeramu otya shares. Eyo si company, eyo property ya Buganda as its nation stand. Buganda okuyimirawo kwayo kyekigambo Buganda Land Board kubanga ettaka mu Bwakabaka ate lyeyimizawo jurisdiction y'ekigambo Buganda. Nabategeeza nti bwe boyogera ku Buganda kitegeeza ebintu bimeka? 4. First of all, Buganda bwe tuba tugyogerako ye jurisdiction eva ku posta kubanga yonna maili yonna gy'obala mu ggwanga Uganda ne mu Bwakabaka bw'e Buganda luli twasinziranga Emmengo ate olwali ne tukyusa tuba tubala ku central government tusinzira ku posita. Ompulira bulungi? Yes, gwe bw'oba ova wano n'ogamba nti ngenda Luwero waliwo mayiro 4 elukoba balukuba balujja ku posita paka eyo Kampala road kw'ogiraba.
bwe nva wano mpaka Jinja kilomita za 5 olukoba balutandikira ku posi kitegeeza Buganda okuva ku Bulange Mengo mpaka Kyegegwa ekyo jurisdiction ziraga obugazi ekyo kitegeeza Buganda. Number 2, Buganda eyogera ku kye tuyita ensozi, emigga, entobazi, ennyanja n'ebibira zesikwamozi 10 ekyo zitegeeza Buganda Kabaka byatalinaako buyinza kugaba yadde okuseseetula ennaku zino. Wuliriza bulungi, kuva mabega talinaako buyinza kukola ki? Kugaba kintu kyonna eyo Buganda. Sikwamozi 350 ez'olusuku lwa Kabaka yenna abazze ku Namulondo mwajje ssente ezabira abalangira n'abambejja ababe n'abagulira obugagga bwabwe ekyo tezitundwa zitegeeza jurisdiction bwa Kabaka. Ontegeera bulungi? Kaakati Buganda Land Board okujja kwa yali erina kukuuma bintu ebyo talinaamu buyinza bukola kuwaanyisiganya era ng'ekitongole ekyo ku lw'Obwakabaka bw'e Buganda tekirina buyinza bukola bizinensi mu kuwaanyisiganya kwa ttaka ate bizinensi ekolebwa lukiiko lwa Mmengo. Oba ontegedde? Kaakati ate Buganda Land Board yafuuka olukiiko lw'Emmengo ate era neefuuka ne Buganda Land Board 2 in 1. Buganda Land Board olukiiko ekitongole ekyo kitwalibwa lukiiko olulonde mu mateeka. Ate olumala okulondebwa ne lulonda n'agenda otutuula yeeri mu kitongole ekyo. Lwaki mwakifuula kya bizinensi ate ekyennono? Buganda Land Board tetunda ttaka. Buba buyinza bwa lukiiko kusalawo ntugenda gaba liizi zino ne zino ne zino. Ate Buganda Land Board ogenda kulaba biwandiiko byayo byonna ye yateekako emikono n'egaba obuyinza ng'ekitongole bukijjawa tekiriiwo ne mu mateeka tebuliiwo tekiriiwo. Onfuna ssebo? Kale gwali eyo Omuganda saagala osooke kutwagga nga tonnategeera information ekugasa na kupaalukana bya bugambo. President yagambye Buganda Land Board teri mu mateeka. Machazo omukono gwo gutta Buganda mweguli naye ate kyeyogedde kiri ebitundu 10 ku buli 10 nga kituufu. Abatta Mmengo ng'oboti batugamba baliva Mmengo ekitta Mmengo kiriva Mmengo olwaliro ekitta Mmengo kiva Mmengo. Nsuubira ontegedde. Buganda Land Board must be readdressed. N'olukiiko lwa Buganda teruliwo mu mateeka luteekeddwa okuba nga readdressed. N'obuweereza bwa minisita oba kiteekeza kidibu teriwo mu mateeka. Aliwo mu mateeka ali omuntu okwo omu Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri naye ate n'okujja kwe ennonda eyamuleeta nayo teyali mu mateeka. Kubanga ennonda ya Kabaka tisije yayita mu procedure si yeeyo. Onfunye ssebo? Kale we tuli in shadow Buganda as well as n'ebitongole byayo byonna byafuuka okuba nga biri in shadow. Kale ekiteekeddwa okukolebwa kyekiriwa ye Ssaabasajja Kabaka Ssebufu Bwangoye kennyini okwemenya akkirize okusinza katundu 246 gwa badiminga cultural institutions atambule ku nsonga ettano ennono obuwangwa obulombolombo empisa n'olulimi ekisembayo ku kyo kwe kuteeza ku administration y'Obwakabaka bwe yajjanga etambula. Omukono ogugwe si mutuufu kulonda bamemba ba parliament kuba commissioninga. Omukono gwe si mutuufu kulonda ba ministers. Omukono gwe si mutuufu okulonda Katikkiro. Okay. Yes. Buganda Land Board yakutta akati. Naye oba yene yali esolooza obusuulu mu bantu. Si office. Kale. Neka kati wo bayogedde ku Buganda Land Board. Ensobi ezeetoolole emabega wa Buganda Land Board zina kuggwebwa mu nkiiko ezitegereka zinnamutaayiika n'ebiwandiiko okubaamu amagezi okutereeza ekyo. Machazi yaleeta kyapa mu ngalo simanyi ate yesooza busulu n'envujjo. Ettaka yes lisigala lya Central Government bya Mmengo. Yes. Naye amakulu procedure eziwo ne mu kuwaayo kw'ebiwandiiko kwe kukyamu. Oba ontegedde? Naye Buganda Land Board obutaba mu mateeka kiri mutaba mu mateeka gwabo baweereza naye nga kye kyatondebwawo ng'ekitongole kyo kimanyikiddwa nti kyajja olw'ensonga ezo wammanga. Naye procedure ekifuula okuba nti kirina obulamu olwaliro kikyali mu kkoma ekitulwanyisa. Okay. Honorable oyina weeyogeredde awo bena zino ensonga za Buganda Land Board. By the way, nze kye nasima ku Buganda they are whistleblowers in most cases. Most of the things ojja kwesanga ne bagamba n'ettaka eriri ebunyolo tetulinaako buyinza. Mwabamu abali simanyi bunyolo Kitala Land bikoze bitya, have you registered yourselves? Bano bakyali bazibu bitandikire eno nga birumba. So nawulira ensonga eyo twetaaga kwebuuza
wagambyeko kinawuliddeko ng'oyogera nti byonna ebimu ku ebyo ebiri Mengo tebiri mateeka ebimu ku ebyo si ebimu ebisinga byonna ebiri Mengo tebiri mu mateeka. ate Ssaabasajja Kabaka bw'asiima Ssebuufu bwangu nagamba nsiimye obeere Katikkiro abatasiimye Kabaka alina olukiiko olumufuga lw'abataka b'obusolya ne lukola okusiima kwa Ssaabasajja Kabaka kulala era abangi Abaganda baawaba nnyo kyovula nti n'emyaka gino 29 gyonna vve Mengo temulimu kalungi. Gwe bw'oyogera nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye asiima mu kuteeka mu nkola ekyo ekiri mu mateeka g'Obwakabaka mu nnono obuwangwa n'obulombolomo so si kusiima kukyusa na kusaawo bitali bituufu. Yasiimye okugenda mu masiro agenda ateekeddwa okulagayo gwe byoleeta va mu by'okusiima by'ekyana ekite bitali mu nsi. Zemba bagamba Ssaabasajja asiimye okulabikako eri gye muli eyo byammwe nga gye muva e Bunyoro e Buganda. Sebo mpe ekitiibwa nze jjajjammwe Bunyoro bw'ate bw'oteewa ekitiibwa ng'obuuza bitajja nsa nkukole ntya. Sebo nedda mulina otuwa ekitiibwa oba muzzukulu yasiimye ebifu musango gwange gwe jjajja ate oliwo okutereeza bw'oga nti si musango gwo ekyobwajjajja oba okyerabidde kati nkole ntya gamba nti muzzukulu tukusaba osse mu nkola ennono bweteekeddwa okutambula naakutegeera muzzukulu Ssebuufu bwangu nkusaba ngambe ntya bwegenda mu maaso nange eno session yo tebe nyangu twabagambye tugenda kikwa Robert Daba style so ze ensonga eziri mu Buganda Land Board so ekituufu muteeke mateeka tusobole okulaba tutambuza ensi yaffe Uganda awamu ne Buganda okutwaliza awamu. Ekisinga okuluma tino abasinze okunyigirizibwa wano mu by'ettaka bali mu Buganda akenda nako ebya Buganda nja bigenda sulo ni ate sijja bigenda so lwa nsonga we are the grandfather of you people so we need to see things being streamlined nga biri mu nkole ennungi ate ennuŋŋamu nga tabiri mu byabufuzi tutereeze ekintu kyaffe tusobole okubaawo omutanda ye embeera eri mu mbuga zo sibe kiti tutereezaamuko tugenze nono tunaatera okutuuka gye tulaga weeki yemu mwe mubadde ensasage y'ekisaawe ky'ennyonyi tekiriiwo ekisaawe ky'ennyonyi tetukyalina airport kati y'Abachina bachong Qinghua aba tunayogera lulimi ki wali twakava mbangeza being colonized kati tugenda kubeera colonized from the kisaawe ndazo bituuse embeera eyo gyogerako ki ekisaawe kyaffe kati Kashaija yagamba our economy will be kakati obe neekola etya ng'ekisaawe kibadde kibayo kasente ebbanja lyonna erijja mu ggwanga Uganda with no exception or either with an exception Parliament yenanyini vunaanyizibwa mu kwewola okwo. Eggwanga lyonna gye liyimiridde nga lirina sovereignty yaalyo okukyusa obuufu okufuna obubudamu mu ggwanga nga Uganda mulimu gwa Parliament okukakasa ensonga eyo. Gavumenti nga bw'eriwo eyakkiza kitiibwa His Excellency the President okwagala okugenda okulwanisa amawanga agasigalidde n'okuwakula kw'entalo eyo ba Parliament yenanyivunaanyizibwa okumuwa olukusa nti genda olwane. Ssente z'omuwi w'omusolo okukera enkya ne ziyisibwa nti Uganda ekkiriza egenda kukola oluguudo okuva e Uganda lugende mpaka Congo ebalimire nabo abeeyo luyite mu Tanzania manga wa wano Rwanda lweyongereyo nti ye oba banaluyisa eri Kalamojja seryamanyi amateeka gali nti Parliament yennanyini kussaako kiwandiiko mukono okukkiriza executive. Onfuna bulungi olwaleero ebikwatagana ku internal affairs ebiri mu ggwanga Uganda ng'oggyeko ekitongole kya poliisi ekiri under internal affairs eyo yonna jurisdiction Parliament. Ekisaawe kitundwa kitya n'okutuuka ku ekyo twewola mmeka eziri equivalent eziwanyisiganya n'ekintu ekyo ate zaakola ki oba mu Parliament eriyo baliyo nanti babasiba bali mu makomera ababaka. Ekisaawe ekyo kitandika mu 1947 n'enteeseganya wamu ne Ssekabaka Sir Edward Muteesa w'Olugembe II ate era ne kiggwa mu 1951 okukikammissioninga okugamba kitandise okukola
naye enteeseganya ziri ezaaliyo zoogera ekigambo Buganda nti ettaka eryo lyali ligwa mu Sukamoza 36 ezaateebwawo nga zoogera ku kye tuyita amasiro mu Bwakabaka galina okuteekebwa oba ebifo ebiziikibwamu bakabaka byawebwa Sukamoza 36. Ettaka eryo lyerimu eryatulako State House Entebbe. Ettaka eryo lyerimu eriko Land Board enkulu ey'Entebbe etuuma kye tuyita Blue Page eyogera ettaka ly'eggwanga Uganda lyonna bwe liri. Ettaka eryo lituddeko Posta Ntebbe. Agonna gonna amataka nga bw'ogalaba gonna googera ekigambo kimu, ettaka ly'amasiro kwe litudde, not private mile. Nabwekityo gwali eyo ng'oteeseganya Parliament okujja okuyingiramu bateyingiddeemu. Abaffe enteeseganya ze twakkiriziganya n'omuzungu mu kusaawa ekisaawa ekyo, percentage ya Buganda tegendanga nga bw'olaba ku percentage eya Nalubaale hydroelectricity power bw'etannaweebwa Buganda. Onfuna bulungi? Makerere University tennaba kuddizibwayo mu Buganda. Mukyawambye ebiwambe ebitalinabaako mukono gwa muntu yenna Munnayuganda gwalina gukakasa bufubo nti mwe mwazimba ne ssente z'eggwanga Uganda. Wabula properties zaffe ze mwawamba. Nabwekityo ekisaawe ky'Entebbe okubanga kigenda kino kikwatiddeko ddala Mmengo okuwandika ekiwandiiko Namutayiika nti property egenda tebankawo ya central government, eyo property Buganda awali endagaano ezitukakasa n'ettaka kwe mutudde nti si wammwe. Matches mwawamba endagaano yaffe n'ennyingo Namamusanvu Redressing Old Areas Committed by Past Regime singa twalina bannabyabufuzi bannabibiina abalina ku magezi ebyo byonna ebyayonooneka. Tutuuka tutya okwewoola ekisaawe ekimu kye tulina kibe nga kigenda mbu kiriko omukono gw'Abakyayina oba ddiiru z'Aba-Museveni mu kwagala okweyiwa ebintu by'eggwanga Uganda kubanga luli kibadde mu manda Sam Kuteesa. Olwaliro Sam Kuteesa ayinza okweyobola nga ye Sam Kuteesa omukyayina. Kati osekamu kyomu. Owaayi ebintu ne Bible kigwa bisomesa n'ogamba tetusanyukirenga birungi byerere. Osekamu kyawo. Sam Kuteesa omukyayina. Is it possible? Kireeta okuseka. Kati nyigeeko. Kale katugende mu maaso. Sam Kuteesa omukyayina olwaliro ayinza okuba nga yeye. Okyali eyo okyali ayise ebijanjala empiso bonna abali mu kakiiko ka Parliament you'll be questioned. Time is coming. Ebintu bino byagenda bitya mu jurisdiction zammwe. Kwekyo ekikwatagana ku kisaawe yenna looyo ayagala okukwaba omusange ebiwandiiko mbina ebyogera ku ngabanya z'Obwakabaka bw'e Buganda wamu ne Sir Frederick Walugembe Muteesa II we yakkiziganya n'omuzungu okusindikira Omufalansa eyajja wano okujja okukola ekisaawe ekyo ne batuweerezaako n'omu Russia Yugoslav 1947. Enteeseganya zetwakkanya ne central government n'omuzungu wakati w'endagaano ze n'ezaffe enfuna ne percentage eyaffe twalitwala ebitundu 75 ku buli 100. Awo tuyinza okutandikira nga tweyamba ennyingo namba 7 erina okuzza ebyaffe kubanga obuyinza olwaliro bukwasibwa biina si personalities. Kwekyo nja kukomaawo. Nga bwe tuli mu kukiiko Robert Adaba State kuba Kasavu Kanyama tugeza kutwaleetera some of the issues that you may have missed throughout the week. So we try to be kati don't be surprised. Gamba byabadde ku Monday. No. We are reminding you embeera eno gwe bw'ojja beebeze mu ggwanga. Kiki ky'otutte ate kiki ky'otegeddemu. Gwe ggwanga oliyambye eki okulimirizaako nga tonaba kuvamu ebinaakuvaamu byonna. Thank you so much for loving us. Keep subscribing and share all our programs. We love you too much. Kwatuli obaweereza ensonga embeera yabaddeko ya Sheikh Kirevu ne bamutigumbula butigumbuzi mu nsi yaffe Uganda okutabuse bantu ekintu kino ate nga musiraamu nze kyasiza okunuma abaana be ne ngamba abasamba banyiga. His Excellency Julia Balamu yatugamba ebigambo bino nti whoever wants to test my veto powers as a president please try it, you will see. Bana Kyenjagala okubuuza Sheikh Kirevu yabadde ageza ku veto powers za president. Saying that if the administrators get less pay than the scientists, that it will spoil administration. I am the president of Uganda.
If you want to check my power, you try it. You challenge my authority now, and you see what happens. Getting a little salary, but everybody knows who is the president of Uganda. But then I confirm yakiriza yagambye nti those are my boys. Ebbanga lyonna babadde ate baki babadde ba boys be abadde batta abantu weesanga gy'oli bw'oba tomukolera kitegeeza nti si yegwe ategeeza abamukolera lyetteeka likugamba he who works through an agent works for himself. Yenna omusirikale w'ekitongole kya gavumenti gye kiri ensobi gye kikola executive kijimira lumu talina bwakyegana oba akyogeddeko batakyogeddeko kibale kitigasa eba gavumenti yekoze ekikolobero. Nabwe kiti ekyokutta Seeka Kirevu ate kiraze obunafu bunene nnyo n'obusosoze bw'amadiini mu kwagala otulaga nti ebbanga lyonna ADF ekigambo ekyo tekigenda kusiimuukawo. Mbuuza bwe balitandika okunoonya bonna abajjira mu ggolirawo kubanga nammwe mwawamba buwambi nabo bateekeko butemu obwo nga bwetunuulira obwannazi bwe babutunuulira nga buli yenna yali mu nazi pate attibwa olwane wa myaka 9. Tukole tutya olwo? Naye wano obusiraamu bwe njagala okubuuza natunuulidde nga Uganda Muslim Supreme Council omwogezi waayo avuddeyo ne yeegaana ebikolwa ebyali bitiwo ebikwatagana ku bbomu nga mwana mulenzi ono yeyisima Mujagulo ng'avuddeyo okwogera ku nsonga y'obusiraamu ne bagamba nti twegaana lwatu ku nsonga eyo abasiraamu we are not with him. Ne batavaayo nga Uganda Muslim Supreme Council okumira ku butengere bwayo kuwandika kiwandiiko kyonna ekibuuza baki abayinza otunyola ekigambo terrorism ku basiraamu abazze battibwa n'ebyo bikyagenda mu maaso wabula baatuggubadde butuggubazi abaffe Supreme Mufti Simon Mubajje nga mufuti w'eggwanga Uganda emirimu gyo gyegiriwa. Nali nsazeewo okukola episode yogera ku Uganda Muslim Supreme Council ndage kitange eyo yakola ki yakuyimiriza ogenda kola ku episode eyo si kukola bukozi nakola dda research nga gye nakola ku Mengo teri mubbi aliyo gwe simanyi taliiwo. Nenkola research ku Uganda Muslim Supreme Council teri mubbi abalimu mumwe gwe simanyi. Nkiddamu essente Uganda Muslim Supreme Council zeeyina mu busiraamu ziyinza okuba zikuŋŋaanyizibwa ministries nga 13 ezimizaawo central government nga sente za busiraamu zokka. Olwolabye ekitambula bwe butaba bunyazi bazisindika mu byolooni balina mayinji begazitwala oba bagulamu mabaasi gaabwe. Singa kitange tekaali kamwa kagamba nti Katonda ga nti omuzadde ebbanga lyonna akira omwana Uganda Muslim Supreme Council nkibaddiramu ebitundu 99 ku buli 100 mwali badde muggiddwako emitwe. Obunyazi obuli mu busiraamu nkikuddiramu eddiini y'obusiraamu teri ddiini yonna eri mu Uganda egisinga ssente. Tebagisaako mitwe. Mubajje ebyamagezi obirese talina kye yali akonyeeko weegasse na Museveni. Ebya Museveni ebyanguwa ebyeddiini yo byalisikaasire kiki? Naye nja kuddamu musaba akkirize mu masima matuufu ka episode yako nkawe essaawa 2 lwe mulitegeera nti mubajje bulijjo tulina kiki, lwe mugenda otutegeera executive gye tulina nti lwaki eri mu shadow so nga ate yalondebwa olukiiko lwa busiraamu ne assembly yalwo ekola mulimu ki? Babe ba parliament balina abava mu bitundu by'amadistricts. Olukiiko lulamba balufoteza era nagamba kitayina muganda nti wegendereze okujja kw'abantu bakulabanga bana bannaffe bayimba nga bayimbira Kristo okujja kwe ozaana gwajjira mu linnya lya Mukama ozaanira ddala n'amatendo gonna okusibwa kwagwo kwe kunyirizibwa kw'amatabi ng'akabonero. Naye ate bwe ntunula kitange bwe yagenda mu Uganda Muslim Council abasiraamu ffenna abaaliyo wansi twamanya nti azze kulongoosa. Naye ate kakyanga ayingirayo namubuuza baki abaakusinza amaanyi obuntu bulamu waliwo busukkira nga tebwetaaga kukola ate nga bwe buleese okukosa. Bwe buba bunyazi tubuseewo abasibwa basibwe
naye obubbi obuli mu Uganda Muslim Council omwana bwe yavuddeyo okwogerako ekyo mwavuddeyo ne mwegana bweganya ate ne mutateekawo nsa y'amagezi ku Museveni ng'alumiriza obusiraamu mu byekisiru ng'ebyo Sawule bwe bawandika ku kiwandiiko Namutayiika nga kyegana abattibwa abasiraamu nga babuuza gavumenti. Kale mu bino by'obuuze bikwatagana ku by'abasiraamu kukwatibwa Bakasimu ba His Excellency President balina kukwatibwa bwe ba first suspect kubatta abantu baffe nga basiraamu Museveni yasooka kubanga ye Kasimu. General Sale akwatibwe, Bantaliza yafa Shaban, n'abalala baliyo ba Ahmed Ali, abalala be baali ba Umaru nga Museveni wamenya amannya ago bwe mwali mugeeyita. Njagala okukutegeeza nti sooka onoonya abakafara abakufaanana abatalina ddiini na myoyo gyabwe abeetuuma amannya nga bwe mwageetuuma abatta ku lw'abasiraamu ne mugamba nti basiraamu be batta. Obamanyi bulungi kubanga ekikolwa ekyo wali okirimu era okimanyi. Nabwe kityo mu bijja bitambula eby'abasiraamu bikulaze ate obuto. Naye nkutegeeza lunye nti lwana entalo zonna nkwegayira bwegayirize obusiraamu buveeko. Entalo z'obusiraamu tojja zisobola ne bwe tuba tetwegattiddwako Baganda ne tuba twegattiddwako bamawanga naye ne tugamba nti kati tufudde obusiraamu nti ly'eggwanga oba oli Muganda oba oli we Eastern oba oli we mu North oba oli weno muwammwe aheebwa mu Bunyolo ne tugamba nti tukumulula basiraamu olw'ekigenda otulwanyisa kujjako ggwe Museveni tosobola kubaako ate teri yeeguya mu kufiira kubanga okufaako kuba kutukuvu. Okulwanyisa tekirinamu buzibu naye ate amagezi bwe gababuze agaleeta ebintu mu magezi gwenge yali Kasimu nga naawe okimanyi bulungi mu ntegeera nti wali toli musiraamu newe erinnya ly'obwa Kasimu okubaako ebikolobero by'okola banno tebaliyo abafaanana bwe bati abakola ebikolobero ebyo tebaliyo. Ate kyalibadde kya buswavu era nga kikuswaza gwokkere nti okukwata abasiraamu b'owayiriza obuwayiriza nga ate ekikolwa kyasooka mu ggwe. Abaabitandika baki? Twali Tanzania eyo twali twagala okukyayisa gavumenti ya Amini twakola ebikolobero byonna okusobola okugisyayisa. Byali bigambo byabaki? Oyo teyali Jakana Naddu yali ayogera by then. Yabyogera mwennyini. Kamwako. Maybe sometimes he forgets. I don't know. Nze nsaba kimu. Kale. Obusiraamu si bwa kugulu okubuyingira. Naye nsaba ofe nga toli musiraamu. Ekyo kale. Nekambuze tumaliriza naye obyogeza ni which faith kwanda byaddala nzi sina katengo nenti akatengo nkaziza gyoli faith kijyobuuza mu mwoyo ki mwokyogeredde Bible ekugambye musomenge ebbaluwa n'emyoyo gyazo naye bannanyini kuziwandiika mu baziwandiikidde. Bbaluwa gy'osoma Museveni esoma ki? Mwabatulaba batuliza mwe mulabye eki ya Museveni kale nange bivuddemu awo tumaliriza nno kuba kutenda wiiki ebadde enkambwe wiiki emu twalabako omukulembeze w'eggwanga bwegwe ku Lwomukaaga wiiki ewedde nga alina state of nation address bethe nange saamanya nti yali ayogera for sure naye ndamupira gwa Liverpool national nga basamba akati ekyanzikira ati agenda kwogera naye ntaddeko ka alamu kusingenda okulaba omukungu w'eggwanga atandise okwogera neza nempuliriza kinawuliza kyali kimu we shall open all economy after 2022 in January and all schools will be will open next year. Oba mwegemeseza wate mwegemeseza asazeewo olowooza singa weeva eno ekomawo ara n'atugula kwanda yakusalawo oba weeva ekomyewo oba tekomyewo I will open you 2022. What do you think? Nze bwe ntandika okwogera ku kyayogedde okututa nga nkizza mu covid wa pandemic mbanga musasule okukyogera yakyongera okukisibako natti tojja kyogera kama by introduction gy'owadde eraga programu nti ngule yokkere nkyafuneko liwe wagenda okuddizaako natti tusigale mu pandemic issues. Wali badde obuuza
kiki era mugaso ki gwe bwolaba embeera kiri wase batute twatuuka dde okututa naye tebanabatuta va ku abo aberi mu kwedibaga ettosi butamanya bye bakola. naye akyogera Uganda kyakatandika okunyumira kati naye kirimu bomu simanyi gye tudda ye kimuwomera kitulika. Alright, no, let's get to the program. So don't forget of sharing and subscribing all our programs. And to jita Robert Daba style or kasavu kanyama tulabe ensonga ezibadde mu weeki gwezi kunyumidde zitakunyumidde nego gwaffe tugezaako okubaddizaako obudde bwaffe tubanyonyo ate tubategeeze kiki kiwalabye kikiwerabidde. Bedda nga hona batera okubagamba nti tetujja n'okunoonya buganzi tetujja n'okwegula naye kusomesa Gwanga gwe kyotategedde buuza ate ffe tetuvoola ate tetuvuma ate mwenna aba ku programu zino nga mutuvuma musindika bemuvuma please think twice before you write. Mubyogezi ba myoyo ki sinange simanyi temuvuma bwa program tojagala please kind don't watch kuba insulting your friend tekitugasa anything. So please don't abuse your friends. If you can't sustain by watching the program, just quit. Do some other things. But don't abuse and don't insult your friends. Mbasaba, temuvuma atera temuvola. The insane words you write, oh my God. Gwachwandike chigambo, chief chabika, chowandika. That's how you look. That's what I'm thinking. So don't abuse one another. Temuva mumbera. Fatuliwo bawereza nga bulijjo. Honorable kisembayo program fenako lwaleero. Waliwo mukyala ono mu Gwanga, maama we Gwanga, gwayita Maama Janet Katayi. Appointment of a minister ba MPD bagala kumulaba ku nsonga ez'okugulawo amasomero. Naye nabagamba sijja kujjayo mu parliament. Kyomba mukola mwekunganya mujjewa ekkololo. Niraba edindyemuko tebagenzeeyo. Mukino lwakimbuuziza bwe nti the former president wa Zimbabwe Robert Mugabe the professor byonna yabirina muntu omu mukyala we yaletandise okufugako ekitundu nagabbayo nga bafugako ekitundu ensasage we yajjiraawo mukino kyembuuza eggwanga lyafuuka lya famire mu kulowooza kwe. Bayibuli tugambe nti bwe ndiba mbuuliranga enjiri ndisooka na ba mu nju. Mukyala president okuba minister wa education and sports mu ggwanga Uganda Kaine Lugaba okeera enkya n'aba nga akulembera amagye aga wansi oba aga waggulu. Lwaboogo okubeerayo nga ayina byonna byakolanga advisor wa his excellency president. Abaffe n'abaana balaba tutannaba kutegeera butya be yazaala nga bakakasanyizza mu Buganda bakulireyo ng'Abaganda abasinga nga beboogera ku kibuule nti mutabani we n'abalala bwe bali gye bali tekinenyezebwa baana ba mukulembeze yenna kuweereza ggwanga lyabwe ku lwa kitaabwe okutuula mu ntebe. Wazira ate ekinenyezebwa kwe kusukka butya entegeera yaabwe obutategeera ggwanga n'abantu ne bakozesa ate obuyinza bwe batuddemu kwonoona. Ewe bulabe naye enjiri gye baali boogerako nti batutandika nayo teyakoma wali n'okuba mu buweereza oba mu kulya osooka na ba mu njuyo. Ekyo tekinenyezebwa ku muntu yenna aligenda kujja. Likewise nga bwe sirabanko kitammwe bw'alironda w'ebweru kumusikira mwalibadde muga nti alonye yenna n'abasinga empisa mu Uganda gwajja okuwa obusika si bwe guba anoonya musaayi. Kale ne mubuweerezeganya buno mu byobufuzi ekyo nakyo nkola simbi wabula leka abaana bajje mu sifeya yaabwe ng'ensi yeebaleze so si gwe bakakaatika. Janet Museveni mu batamanyi bye bakola ye yaakulembedde tatuulanko mu kifo kyonna kiwankizo ya butegevu mu bye bakola kyekiyinza mumuvunaanyizibwa naye ga nti minisita well and good ate mulamu we bwe yaga nti nze ndifaata fusseko minisita general sale ne babumuwa
ekitiibwa teyakisigaza kirina nabino bwe bifaanagana ne twetaaga buweereza gwe bw'otudde mu kifo kitegeera kyenkana ki abaffe bwe batotegeera bwe bakuwabula okwata naye abonvubu bwejja bweti bwega naye beereze muwayo eyo ng'ejja gikutula mu bibiri egenda bugenzi naye mubategeera ebyokukola maama Janet Museveni bye baamutikka tabitegeera yali agwana kubaka mu kufumba ekitiibwa kye bwa first aid kisasulu kyali badde kimumala n'atuula awo mukyala munaddiini mulokole si buli ku statement ye yonna gy'agamba nti bane tuvumira ekikola ky'abasiraamu okuttibwa oli sibba kale UPE alabika obulungi ba yazimba amasomero e Tanzania n'aliggulawo n'aga nti for commemoration Tanzania yandera nnyo agaawano galabika genkanakana agali eri siwa education ngekyo takyogerangako maama Janet nze nkusaba okugulawo amasomero abaana baffe be bafe nga tebafuseko ba Minister of Education abaana bagule abaana baffe basomba bafukeko ba Minister of Education tukimanyi maama ebiseera byebyo okuze nga tulako lwaki tujja kujja abaana baffe basome tukuleeterenga akawogo tuli bazzukulu bo kale akatalekeka Gladiator Bobi Wine, His Excellency Bobby Dunamis gonna manya gake naku zino yagenzeeko yakyaddeko abalonzi be eyo mu East naye nga poliisi yamuyisiza bubi nnyo neneebuuza poliisi mpendule oba Bobi atayisa bintu mu mateeka nja kukirekera bannanuupu okusinza ku sekretary general Lubongoya kyayinza tutegeeza kwenja okusinziira okuwa ebirowoozo byange naye ekirungi muye mu kamwake jjo ly'abalamu yatugaa tusabire His Excellency President waffe omulungi omwagalwa Yoweri Kaguta Museveni n'atugaa tuve mu bintu by'okugamba bino ebyo by'obufuzi n'okulwanagana tugwanide tusabire President waffe Katonda amuwe amagezi ag'ensibo. I loved his speech. Nsaba Katonda agakuwa ag'ensibo naawe Katonda bankuumire. Kale tuyinza obutasikana olunaku olwaleero nange nsaba Bobby the Gladiator Bobi Wine Katonda naawe akukulembere nga ekkubo lyewakwata otuuke n'alyegombyeko ate neetaaga ndabe nga mu kkoona wali otuuse gy'olaga ku lw'obulungi bw'ensi yaffe Uganda awamu ne Buganda nnyaffe ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala ne maama n'abagereka agerekera Obuganda. For God and my country, see you next time. God bless you. Bye. Bye-bye.